kankubuze kabisa. Baby waffe gyali. Nalowooza momo. Nze ekibuzibu bwe nfuna buli bumu. Ale momo 19 kendeeza ku. Kale. Nga museka. Amanya divorce matovu. Celebrity track extra UG. Ogamba otya gwatulaba. Ne program sumulula sawa eberemu mpaka sezo kumacha tukuwa olutambula okukera okuzuukusa ogenda okukola. Oluusi abamu lwawo okuzuuka naffe tukira obbaza okusa mugende mukole. Olunaku olwaleero ndi wassanyu nnyo ebbanga libadde liise nga soogerako na mukulu ono twogera ku ssimu n'ebyokwesanga nga twaludde okwesanga neera ati mmaze n'emufuna era kati kemufunye bwe nti mu 5 mu ddakiika 4 n'ekitundu ze bampadde kamuggyemu byenjagala bye mutaagala mubireke sigenda muwanjula ne bw'omulaako obulabi omanyirawo nti n'omukulu ogamba ndi wano ssebo ogamba otya bonna bakyagamba nti amanya gaffe ne weerabawa mu myaka 5 tebakyakinga mayimayi bagamba nti naawe amanya gaffe ssebo nze Dax Cartel amanya gange nze Sebunya Sulaiman Dax Cartel eriyo omuntu nga yakakulaba ng'abadde ali Brunei eyo teri network obanga yakava Ukraine ate bali nnyo mu ntalo eyo nga internet eriyo nga takulabangako Dax Cartel siri musogozi wa mubisi nti oba kiki Dax Cartel ndi artist oba omusanyusa asanyusa entertainer Okitegedde ndoza mukitegedde ekyo abasinga badde bansubira nti bwe naakusanga ngenda kutandikira ku buuzo biri ebirala naye ku mundi guno wenkusangidde ngenda kubanga ngenda kujja enkye tujja kwogera eyo kati wenkusangidde munnaaye gwe omu ku bayimbi abasanyusa abaana mu masomero ag'enjawulo abaana bakwagala nnyo ate naawe kirabika okola ki mbagala nnyo tekirabika mbagala nnyo Minister Opendi yavudde n'avumirira ku enyambala n'enneeyisa y'aba artist okuva batandika okuyimba mu masomero ekyokulabirako wala ka video kashiba yali ayimba ku ssomero naawe ekyokulabirako bwe kitu nagamba kyesitaza oluusi naffe abasajja abayimbi abasajja oli bwagenda mu ssomero balance ye no kibi kyotegeera omwo ne bagamba nti emize bagijje kummwe ddala kituufu Dax Cartel emize gino giva kummwe naddala mwe mu promoting emize mu masomero kuba oli agamba oba tusooke tuyimiriza abayimbi ogenda mu masomero abayimbi sikitwala nti nno waliwo n'akatambi ke nalabako nga abaana bali mu baasi nga bakola ebyesittaza sikitwala nti nno balabako abayimbi nga bali mu baasi nga bakola ekintu bwe kityo naye kitutwalira wamu ffenna olw'ensonga nti ffe tuli ba victim olw'ensonga oba influencer wabula ffe tulina kwecekinga kumanya nti wano ndi mu ssomero wano ndi wano nate ne bw'obeera toli mu ssomero nsuubira entertainment alina okutambula nze njagala nnyo okuperforminga nga maama wange atudde wano ne muganda wange n'omukyala wange n'omwana wange nsuubira entertainment bw'ayina okukola ki okuba so kati kyesobola kukola lwaki nze mba nkikolera abalala tulina okwecekinga ewantu awo naawe okikkiriza nti aba artist muyinamu we muyina okwekeberamu tulina sijja kugamba nti Minister abadde mutuufu ffenna Minister yabadde mutuufu bwa yayogedde ng'omuzadde kuba Minister muzadde nkikkiriza nti muzadde yayogedde ng'omuzadde n'omuntu omulala asobola okukyogerako era n'omuntu omulala kakyogerako naye nga talina platform wakikola ki wakyogererako lwakuba nti Minister kyentunuulira wano mu kusalawo kwe okwekyo nti tetwandipapye kusalawo kwa kuyimiriza kintu ekiwabula tulabe magezi ge tusobola okukola ki okukisalira nti oli asobola okuba nga yeeyisiza mu nneeyisa eyo because si mutegeke ku ekyo waaliwo orientation egamba nti bwe mba mugenda wano banne mulina kweyisa bwe muti ebintu ebirina okukolebwa gwategese nti bannange towakola bwoti kubanga eriyo omuntu nga olina kusooka kukimubuulira waliwo omuntu nga yenga kyekyakimanyi Daxi waliwo nokubuuliza kino ekibuuzo oli promoter ze n'akugamba nkutwala mu ssomero ogenda kuyimbira abayizi newe yantandikugambye nti oba nti kati yambala bwoti gwe ng'omuyimbi omanyi nti bwe mba ngenda mu Ross and Rhyme nyambala bwenti bwe mba ngenda mu nkuuka nyambala bwenti bwe mba ngenda kati mu ssomero gwe tokimanyi nti osobola kwambala bwoti oba okimanyi naye sijja kugamba nti ffenna tukimanyi
awo kati awo ntangazza oba okimanyi naye sijjaga nti ffena tukola ki kubanga buli muntu alina bwakola ebintu bye buli muntu alina bwe yeetegeka waliwo abantu nga bo ku mukolo gwabwe nga balyokke okujja mu patra nga bo naye ate kati gwe omusajja omuganda omanya nti newoba tolina kanzu muno talina busuuti wakiri ogyeyazika kuba guli omukolo gwa nnono kati kyenjagala tumanye nti bw'oba ogenda okuyimba oba okupafominga mu kifo bwe kiti olina kuba bwoti olw'ensonga teweekolera ggwe enyambala y'aba artist erina kubeera etya kuba waliwo wano omuyimbi omu yagenda okuyimba ku mukolo yali wedding mukyala nayimbira mu patra nakyo ne kifuuka obuzibu ekyafuuka obuzibu kubanga wedding kitegeeza nti tekikoma mu masomero wokka buli mukolo gulina ennyambala yaagwo ekivulu nga tulina swimming pool party nzigire mu kanzu so kati kiri erimu ba artist okumanya olagawa ye wano wooli waliwo bantu ki kubanga singa minister concern yagiraisinze ng'agamba ku pool party gundi yayambadde bwati yandibadde mukyamu naye leero ayina gatise zoogera buli kimu ensonga somero tewaliwo sukulu uniform ya patra sigirabangako tukoze tutya okwekolamu omulimu nga ba artist kulabika nti ennyambala yaffe naddala n'eyisa yaffe mu public ekyuka tumanye omulimu gwaffe omanyi osobola okubeera mulimu ng'ogubaddemu ebbanga naye nga tomanyi nti ate n'owo omwaganya alwanyisa omulimu gwo so tetuwa mwaganya balwanyisa mulimu guno kubanga kati issue eyo mu butuufu erwanyisa omulimu gwaffe naye ate nga abagirwanyisa balina reason ate nga nnene ate nga ntuufu kati ffenaffe twekyekenge tulwane okumakinga sure nti abalwanyisa omulimu gwaffe tubakaluubirizaamu tetubanguyiza oli ng'ayagala gukuba anoonye waakubira nga talabawo kubanga gulina impact gye gukola ennungi kuba abayimbi basomesa nkikkiriza nti statement bw'ajoogera eri abayizi bagiwulira okusinga ey'omusomesa kano kwotera okutambula nako ku kivulu akanywanto kalinga bwe kati gwe kalaga ki eri abaana kabeera ye kaba omuntu ayandowooza nti kalimu ki kyetwagala tutangazemu nga tuwunzika kana akanywanto kabeera baby bot eyo ntambudde naye ebbanga mbamu mata mbamu white tomanyi kikibeeramu naye baby bot eyo nze nkikkiriza nti statistics zaalaga nti ebitundu 3 ku buli 100 eri abakyala abato bamaama abato tebayonsa tebaagala kuyonsa ate nga breastfeeding nagiraba profam yegiadvocatinga for ate nga breastfeeding eri vital eri obulamu bw'omwana entegeera ye na buli kimu kwe kukwata ennywanto eyo ngimalemu value kuba bamaama baali bagyetanidde next time ojja kundaba nina ddami kuba nayo ddami efuuse ddami mu bato omwana akaaba tumuteekemu ddami omwana alina okukaaba alime kaaba ate ng'omwana okukaaba kiri healthy eri obulamu bwe omwana akaaba ennyo bw'akula ayimba bulungi voice box ye bangazi oba tokimanyi oba tokimanyi ecupa eyo ngikwata ngimalemu value nti teyina mulamwa yonsa omwana agitegeera atya omwana abamu mpanyina obba waako nywako bulijjo manyi mulimu gundi nti naye nigenza owulira nga ate mulinga kawoomerera onfuna bulungi n'ekirala waliwo ebintu ebiri significant bwe tunagambira nti bwe ndaba omuvubuka omunene alina ekirevu bwe ekiti nga kyamwamba oyo divorce taba kateero naye bwe ndaba omusajja akutte enywanto oyo abeera ani kateero brand identity brandiyo bweti bwerabika kateero osobola omukuba ne mu katuuni ne otalawandika ku linnya ne bagamba yo ninawe nali ku ssomero erimu omwana najja kupafominga ku stage najjamu engatta emu nemubuuza ni ekyo wakyo gyemu engatta emu eyo sewo nze ndi njagala nnyo dax kateero kyankola bulungi najjamu engatta bwagiteeka kuno owandigambye otya nga omwana gyemu mpale yes brandiyo kale bwete tutambudde olunaku lwayo ne dax kateero tujja mweyongeza mu paati gye musinga okwagala naye kankubuze kabuzibu bebi waffe gyali nalowooza momo nze ekibuzibu bwenfuna buli bumu ate momo 19 kendeeza ku gundi ngendeko ku vegetable diet gyendiko ndala
nwana ne weight nze no ndaba simanyi kwambala saati za mikono miwanvu kwegabalaaki kwegamba omwana kadate ke yakuteekako bw'ofuluma ebweru bagambira nti afulumye era ne bavubuka b'ensamba nabo omupiira beewuunya okufiirizibwa kwange nti kati national team eno esamba obubi bweti waki togenda baganda naye nayitako awo mweyagadde nnyo ne momo 19 oyo kati ngenda kujja mulimu mu bayibuli osoma bayibuli tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyeyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe oba oyina gw'oyina mwagale ate munnayinze simanyi magombe nti eriyo okwagala nze simanyiiyo simanyi kiriyo nenge gyogondamu ng'ogenda ku kintu ky'okwagala like olenge gyogondamu omwana yakwagala nnyo obumu ku bintu ebyantonderwa nange namwagala nnyo mu bintu ebyantonderwa kyekimu ku byo kale momo esaawa ena tujja mmuleeta naye njagala mbafune nga muli abo babiri olunaku lulina kuba lwakumeka olwo nga nvuddeko mu nnimiro nvuddeko mu bono otusanga mu nnimiro bono byebyo musubscribinge tusigaleko tujja kweyongeza omukulu ono n'omukyala momo 19 era ebisigadde era nze era mba mukimanyi nti wembamba leese nze nina sauce ne bwe ngamba ekifu otwala ekyo mbere bulungi ate bagenda wakana ate muwakana ki bayi mbere bulungi kati kiro bwajja tugamba nti nno emwanyi terimba abalimbi oli bwatugamba emwanyi terimba oli nagamba emwanyi nagiguza mu Italy yalina ogisunsula gate gwe wakanye ekya katikiro kale program eddoboozi lya katikiro mbere bulungi mbere